embeera yonna nga bwesobodde okuba ate ng'etambula abaana ab'obuwala bano okuli Spice Dana ne Sheebah bakyetwalaganya Sheebah kalungi akyatwalaganya munne mu bigambo n'ennyimba nga bw'omanyi nti Spice Dana olutalo luno lwatandikira ddala wali omukyalo ono Spice Dana we yasibira omuwala gwe bayita Rita Dancehall we byatandikira awo kati Sheebah yategeezezza nti ku Valentine nga 14 alina ennyimba 3 zagenda okuba ate nga abawa kugenda kubeerako oluyimba lwe bayita nkujjukira waliwo lwe bayita onwigalo waliwo lwe bayita kikabuka lwagenda okuba ate nga abawa amakya g'olunaku olwaleero okusinziira ku Facebook page y'omukyalo ono alina obubaka bw'atadde era nga bugenda ndowooza wa Spice Dana agambye nze ndi mubisi Seefasa nsowera ate okimanyi nze Seefasa bibala bw'oba teweerabidde omukyala gwe bayita Spice Dana yakuba oluyimba lwe bayita nsowera yalukuba ne Daddy Andre wabula ennaku ntono tuwulirize ennyimba zaabwe nga basobodde okuba ate nga bazoogerako omukyala ono gwe bayita Cindy ono nno ye yakulira abayimbi mu ggwanga Uganda bateekawo ekibiina kyabwe kye bayita Wuma ekigatta abayimbi nga bw'omanyi nti emyaka egiyise Sheebah abadde nnyo mu lutalo kumbiranye n'omukyala ono gwe bayita Cindy ng'agamba nti Sheebah ebya live tabisobola mu kuyimba talina kyasobola talina kyatugamba kati Cindy yabivaamu ye nadda mu makaago okuba ate ng'atereeza obufumbo ne music we n'amukuba mu mpolampola ku peesi ye kati Sheebah n'asigala nga yaliidinga omwana w'obuwala Spice gye yava kwe kuba ate ng'amutaddeko ekiyinja yakubye concert nesobola okuba ate nga teyamulese bulungi ebigambo n'ennyimba zikyagenda mu maaso naye nga competition eyo bana bagikozesa bulungi eyinza okuvaamu akasente gye bayita oba ne bagiyita Battle of the Champions abakyala ani asinga Spice Dana ne Sheebah ani asinga mu live bonna beetwala kuba live bonna si balungi naye omukyala ono Cindy alina obubaka bw'ayogedde aboogedde nga president w'abayimbi n'ayogerako ng'omuyimbi agambye bano bonna baana tebasobola live naye katutandikire wano owulire president w'abayimbi Cindy ye kikyagamba situation in a dancer oyo dancer nakola naye for boom party I worked with her so definitely kyamubaako kyankosanga omuntu Rita Dancehall she worked with me ku boom party she's an amazing dancer mwagala nnyo professionally ali really a nice a good yes she's a good person professionally so nange kyanuma nti she was arrested during that time but I didn't say anything because they had their issues ne management ya Spice I nategera lwaki they felt the need okola ki okumusiba and even if I felt how I felt I said kansirike kigwe ate kirungi kyagwa mangu so Sheebah bwe yavayo nawa her opinion on it she was right and I felt like Spice as well musaidie she was right so nengamba buli omu akole kyayagala you don't have to agree in such a situation because Spice's management felt like the right thing to do is warn the dancer kitegedde ye Cindy oyo era battle eyali egenda okubayo Cindy ne Sheebah tiimu ya Sheebah yasobola okuba ate ng'etya battle eyo Cindy ategeezezza ku bayimbi bano Spice Dana ne Sheebah ani mukwano gwe agambe just bakyali naye nga tekuli mukwano gwe industry engeri gyenjiruddemu nali manyi nti that is not a real relationship which you can keep but it's a good thing to do but it's not a relationship tuli ba mikwano kyengezako gamba nti mu industry it's good for you to unite but it's hard. No, I want people to know both of them are not my friends. We are not friends because a friend is someone go inviting a waka, maybe call them for a birthday, invite them to your wedding, you understand, those are friends. These are not my friends. We are colleagues in the industry. Tukolagana. When I call Uma meetings, they show up. Nadala Spice ajana kolachi nabeerawo when Sheebah can show up or send a representative amuweereza like that is a healthy relationship tetuli kulwana ne tetuli babadde to the point of hanging out with each other okitegedde oyo no president w'abayimbi wasodo okuba ate nga ategeeza agambye nti abayimbi bangi nnyo balaga nti muli ba mukwano naye ate nga munda si bwe kiriwulira sisa akyusa mpisa z'omuntu pretender will be a pretender naye nze ndibwe nti I'm real if I don't like you sikwagala n'abayimbi bakimanyi if I like you ojja kumanya nti ki ojja kumanya nti nonkwagala naye wali abayimbi ng'okupretendinga kimuyamba kimuyisaawo
kimuwa popularity, you understand, tayagala kulaga nti nalina gwatakola ki gwatayagala naye kati nze ekyo sikitya sina buzibu ya if I have a problem with you, we have a problem, you know, just that I don't have to seta kujamba umawulire nyumye nti kati nze ne bebe kulu twayombe benze ne gundi naye ngojja kumanya nja kukubire simu kugambe gundi badoli yeah, so me nze siri pretender naye ntegeera abayimba abali ba pretender mbategeera okitegedde oyo no president w'abayimbi nga yogera ku talo lwa Sheebah ne Spice Diana agambye yasigala ye king ow'endongo ya dancehall bonna babikole naye tebageza ne basale kubo bamalako whatever they decide nze ndoza it's a very healthy competition wabagala kikola mu show bakikolemu akajja kuba beesobola yeah so naye simanyi kikyenyini nze ndaba beesobola I think it will be a very healthy competition very similar. Yeah, I think it's very similar and those they can have a good competition nga besobola they can fight. Yeah. There's no point yokulwana olutalo teriyo. If you're going to do something then do it. Oshitegera oba nongono okuba munno mukube bukubi kigwe, you understand, then bine byokwesuna bigambo bikimulinga abana bato ngenda beya nako kuba omuntu bukubi kigwe oba boba tolwani shut up bloody. Yes, Cindy oyo akulira abayimbi mu ggwanga Uganda yavayo ku Facebook n'ategeeza nti abayimbi mu ggwanga Uganda balinamu embeera y'obuteyagaliza enkwe n'ebirala bingi nnyo. Agamba bino tabyewuunya kuba ate nga byazze. Mbadde mpa my own 2 cents of the situation eriwo because okubeera president w'abayimbi buli situation ebeerawo abantu bajja gyendi ne bambuuza what I think, so natwala obudde nga ndaba the battles going on with our artists, with our 2 big female artists, nendowooza campaign my idea kigwe because people are asking me a lot nga batu bambuuza buli kaseera what is your say on it, so nenkyogerako industry nene wali abantu abatantegedde there's a difference between friendship and unity. Tetwetaaga kuba ba mikwano kwegatta bwe tubanga tuina the same cause, tetwetaaga kuba ba mikwano bulijjo meeting abamemba ba UMA ne tukola conferences bichi, we're not friends naye tu meeting awamu ne tusalawo